webale nnyo gwe muganda wange yeekuumira ku Nopu Media kutegeeza nti wonna wooli okola kyamaanyi nnyo. Naawe atanaba kusubscribinga muganda wange nkugamba nti genda maaso n'okusubscribinga ku Nopu Media. Genda wansi awo kisangawo ekigambo subscribe kona mukade kanaakuyambako okubanga buli kadde teekako information mpya gwaba asooka okugimanya. Gwe muganda wange ali eyo nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo ddala. Webale kubeererawo Nopu Media. Naye muganda wange wenjogerera nti waliwo amapya agakagwawo IGG nga yono President Yoweri Kaguta Museveni gwe yawandiikira ekiragiro, gwe yawandiikira lipooti akole okunoonyereza bunnambiro mbagirawo ku ku Anita Among ono yali sipiika wa Parliament ya Uganda. Namugamba njagala okole lipooti, naye kati IGG wuno avuddeyo n'agamba nti nze ndi mwetegefu, agambye President nze ndi mwetegefu okudikiralinga lipooti. Jjukira nti muganda wange gwampuliriza tumaze ekiseera nga tulindi eno lipooti okuva President Yoweri Kaguta Museveni we yakola announcement ng'agamba nti njagala mukole okunoonyereza mangu, njagala lipooti ekwatagana ku by'obugagga bya Anita Among ebiri e UK ebiri mu United Kingdom. Muganda wange kati ke kaseera omusajja avuddeyo n'agamba nze ndi mwetegefu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okudikiralinga lipooti eno muganda wange ali ku Nopu Media. Lipooti eno yeetooloolera ku bintu bingi nnyo, yeetooloddwa mu kunoonyereza ku by'obugagga bya Anita Among by'alina mu UK, eby'obugagga ne assets zonna z'abadde ayekwese. Muganda wange lipooti eno bwetyo bweri, naye nga tukutegeeza nti no gwe atanaba kusubscribinga ali ku Nopu Media tegeeza ne banno sharinga musobole okuba nga musubscribinga ku Nopu Media, musobole okuba nga olinkingibwako information. Naye nga tukyagenda maaso n'okuwa information akwata kwa IGG announcement gy'akoze eri President. Agambye nti no eno lipooti temugisuubira nti no ekwatagana ku Anita Among yekka, tekoze ku kunoonyereza ku by'obugagga bya Anita Among byokka, wabula tujjukirako emabega nga Deputy Foreign Security Andrew Miko naye agamba nti no tetugenda kunoonyereza ku byabugagga bya Anita byokka, wabula n'abo babba amabaati mu government funds amabaati jjukira ge bali bawadde okugenda okukola properties Karamoja okola infrastructures amabaati agabbibwa Mary Goret Kintuntu ne Agnes Nandundu. N'agamba nabo banoonyerezebweko. Kale IGG atugambye eno lipooti tegenda kunoonyereza ku Anita Among yekka, wabula nabo bonna ababba amabaati bakunoonyerezebwako. Lipooti yagatuwa. Mukwano gwange nkutegeeza nti no IGG avuddeyo n'agamba nti ye mwetegefu okusalendinga lipooti eno, mwetegefu okwanawunsinga lipooti eno. Naye muganda wange lipooti eno onoogifuna otya? Genda wansi subscribinga, ojja kuba osobola okulinkingibwako information yaffe yonna gye tukuterako, oleme kusoma mawulire ga lipooti eno gye tugenda okukuleetera gye bagenda okunawunsinga mu bbanga eritali lya wala. Gwe muganda wange alyekumidde ku Nopu Media kugamba genda maaso n'okusubscribinga, sharinga tusobole okuba nga tugenda maaso. Gwe muganda wange eyeekuumidde ku mukutu guno ogwa Nopu Media. Naye